Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe omuzimo gwa Kasooba. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita, nga nkaddiye, nyaluuse era nga mpedde ku mpagala. Ekituufu emyaka gyali gimpuubidde akawero, naye era nali nkyalina okwebuuza ekyandessaawo omulimu gwe nali nasomerera male neesoggoobwa mbega bwe nakulunguliramu ddala emyaka egiwerera ddala 3 beddo. Omusajja Kasooba eyali mbega ffuluku atayogerekekako era omuyitirivu mu biseera ebyo abantu abasinga gwe baalabanga omuzibu ow'okuggyako emboozi, so nga ate ffe abaali mikwano gye era balirwana be twalinga tumusanga nga muntu mwangu. Maama yabeera ng'atuyimbira obuyimba nga kw'otadde n'okubeera nti atugerera engero ez'edda, bwe tutyo ne tubeera nga twanyumirwa nnyo mu biseera by'omuggandaalo, naye we yabeereranga ng'asona omukeeka oba ng'aluka ekibbo. Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula Ssekiwuka Kitaluma. Okwo kwe yagattanga Mongoota eyafuluma ekyagga okuzisa Obuganda, ennyanja y'Ekiyiira, Kalinaabiri, Kitumbu, Namwama, Abasuuna beesiima, naye nze ku zonna olwasenganga okunyumira lwe lwaba atwala bbaffe. Yaluyimbanga bw'ati nti, baatwala bbaffe n'akaliba k'engo, ebigambo ebibuulire ebitta ennyumba, nze naakola ntya? Olumala okubyogera nti bazankyayi baganda bange, yagenda okutuuka e Mengo ng'alaba Bazungu nga bagoosa, agenda okumagamaga ng'alaba Bayindi, yalaba Mwanga, yeesuulira mpewo, bulangitizi ziri e Mengo zitudde, yiiriira maluma, ng'ente enjolo ziri e Mengo ziŋoŋa, ne yeeweereza ssebo, ng'abantu be bali e Mengo bayaya, abaliira ku ssaani be baamutunda mutanda waffe, abataamuzaala be baamutunda Kabaka Mwanga, yeegwira ku kkubo, lubiri lwe luli e Mengo lutudde, n'anywese b'ennazi, ng'omwenge gwe guli e Mengo gutudde, yeeriira maluma, embuzi ziri e Mengo zitudde, n'ayambala enkuta, engoye ze ziri e Mengo ziboobye, abataamuzaala be baamutunda mutanda waffe, abaliira ku ssaani be baamutunda Kabaka Mwanga, bwe baatwala bbaffe ekyemisana kyakawa, ebigambo ebibuulire baatwala bbaffe n'akaliba k'engo. Nga tuzze ku Kasooba yali muntu muzibu okutegeera era ng'osanga abantu kye baava bamwogerangako ebyappa entakera. Lumu maama baba balojja n'omukyala omugenyi ne balengera Kasooba. Omugenyi kwe kubuuza maama nti, mbu wamma oyo omusajja alina eribindi mitwe 3 lyafuweeta buli nkya ng'ayolekeza buli ludda, ng'ataddemu eddagala erya kizuuzi n'ery'okuwugula n'okutamba ku mpumwa oba ebyokola. Ko maama nti, leero nno mukazi wattu nkuddemu ntya, lya eribindi lyennyini nze siryetegeerezanga, wabula nange mulengera ng'afuuwa omukka okuva mu kintu ekiringa emmindi kyatunuza eno n'eri. Mpulira bagamba nti aba afuuwa zizinga n'omufuuyiro nti amusangawo ng'abutaabutana. Ddala mukwano gwaffe oyo yalina ebyama bingi ebyatulema okutaggulula, ng'ekimu ku byo y'engeri gye yeeseebululangamu ng'ava ewaka ne tutamulaba. Enfunda nnyingi twazindukanga ne tusitama ku kifugi oba mu luggya n'omulombe ne gutweggwerako nga tutunudde enkaliriira eyalagirira omusota tulinde tulabe nga bwe yeemulula. Naye kyatubuukangako bwe twakoowanga okukonkomala ne tugenda tulabe oba ng'akyaliyo. Awo mukazi we n'atutegeeza nga bwe yagenze edda ku makya mu kiseera ffe we twabeereranga tusitame tulabe nga bw'agenda. Olwo n'atubuuza oba nga tetwamulabye ng'ate yatuwuubidde n'okutuwuubira omukono. Oba yalina luwugula oba luwunika nnabakyoyo simanyi, wabula nga kwo okumulaba tetwamulabanga. Waliwo ekirala kye baatugambanga nti Kafulu yali takeerebwa muntu yenna mukulu kaabe musajja oba mukazi, ate nga kye yeezirira ddala ye mukazi okumukuba omutwe naddala ku makya.
nga kamutanda n'amusanga ng'ajja yeemasagga ate mu lumansa bumukeeredde ava gye yakutte okusisimuka ng'olwo Nalubambula Masansa anamwogererako. Wabula ekinneewuunyisa ffe bwe twamukeeranga nga tatuboggolera oba okutugambako ekintu kyonna, yeesekerezanga busekereza. Twamwagalanga nnyo kubanga nga taggwebwako byatunyumiza era ng'abantu beewuunya nnyo okulaba omusajja gwe baalowoozanga okuba omukambwe ng'anyumya naffe n'obulali ne buyita kuli. Beebuuzanga bye tunyumya naye ng'ekyo kyama kyaffe. Yatunyumiza nti lumu yali awo mpuguma mu matumbi g'obudde n'alengera akakuukuulu k'abantu abeetagalise mu kkubo okumpi n'olukande ne yeekukuma mu kafungankande n'akona. Nga wayiseewo akaseera abantu baali batandulula ebigere ne bajja nga balembalemba okutuusa lwe baatuuka okwolekera we yali ne basiisiira buto. Omu n'agamba banne nti, "Abange, nze ndowooza tugende. Omusajja n'olwaleero atulemye takyazze. Bulijjo obudde okutuuka buti aba wano yayiseewo dda." Mbu Kasooba yalinga agolola obulago n'akangula ne ku ddoboozi n'agamba nti, "Temweraliikirira, gwe mubadde mulinda wuuno tuli naye yazze dda, mumunywere bunywezi." Waddawo akasiriikiriro katono, ekyaddirira be bali bonna okuduma obudumi ne babuna emiwabo, naye yavaayo asaayirira n'adda eka. Nti ate olulala yasisinkana mutamiivu ng'ajja atagata n'okubooyaanira mu kkubo. Omwezi gwali gwakakasa mmuli. Omutamiivu bwe yagiranga n'ayimiriramu n'atunuulira akakuba enkakaba nga bw'ayooguuma, olwo n'asinzidduka nga bw'atagala. Yagiranga n'aboggolamu nti, "Bo, beppo, jo, ennyonta teruma kiro." Bwe yatuuka awaali Kasooba n'amubuuzisa eryenge nga bw'amuvuma nti, "Oli musiru, waakalira abeewammwe, nze nsegulira ne mpitawo sikusamba, olinga embwa." Bino byonna yabyogeranga Kasooba asirise. Yeesegako katono n'amuwa ekyanya n'ayitawo, naye abaamukuba ati enkoona, Kasooba n'abanga alina baabagulizaako nti, "Abange, mwetegeke, omulagaanya agobye." Omwenge gwafaanana okwamuka ku lujuuju waffe eyali atambula ng'agwirana. Yakuba ekifuba ku lukakaba era Kasooba okugenda okutemya n'okuzibula ng'oli ekisiko kyamumize dda. Yasigalira kuwulira kigenda kifaakuuza na bunyonyi kugugumuka nga bugenda bukolimira n'okwekokkoleya lya bulinyidde mu matansajjere gaabwo, naye nga ye munnaffe yeeyongera ku kyenkya. Kasooba yavaawo ng'enseko zimutta olw'okumatira n'engeri gye yali yeesasuzzaamu okuvumisibwa ettamiiro. Bwe mwatuulangaawo ne Kasooba ng'akumalako n'ebyewungula anti nga tanyumya awo enneenyambwa. Olwali olwo n'agenda yeekukuma eyo ku ttale, yali alimisa babbi be baali bamuzigiridde. Aba ali eyo ku ssaawa nga 11 ez'olweggulo agenda okuwulira ng'akabuguutano akafulumye mu nsiko. Embuzi yali ekuba ebigere, etema emyasi nga bwe wologoma ate nga waliwo ekisolo ekiwuluguma n'okuvuuma nga bwe kiŋaŋalanamu. Yava we yali abwamye n'asojjolimba nga bw'asooba agende yali akavuvuŋŋana alabe ekyali kizadde akanyamberege. Kyamubuukako ng'atuuse wali era mbu kaabula kataayo ky'omusubi. Omuguha gw'embuzi gwali guzingiridde, gutuze era gumimidde ng'oku ndudduli y'omuti nga kweraajanira. Embuzi nga nayo gagimyukidde ku ludda olulala olw'omuti. Eyo gye yasinziiranga n'ekuba ebigere, n'etema emyasi, n'ewoloma ng'eno weesikaasikanya. Buli lwe yasikanga omuguwa ne gweyongera okumyumyula ensolo, olwo nayo n'eŋŋaŋala. Kasooba teyalina kintu kyonna mu ngalo okuggyako embooko ye Nalubambula etaamuvanga mu nkwawa. Bw'atyo kyeyava asalawo kyakutapiza nduulu embalangufu etaaleka muntu mu kyalo. Nze kwe kumubuuza nti, "Taata, anti bwe twamuyitanga bwe tutyo, lwaki ensolo eyo tewagikubisa Nalubambula abantu gwe batyo obwenkanidde awo?" Yanziramu nga bw'aseka nti, "Wulira akalenzi kano, gwe ng'ogiyita mbwa. Engo mwana wange si nsolo ya lusaago era nga yakuvulumulidde etyo eriiso lyayo.
bw'otaba musajja nnyo weekanga n'empale ekutobyeko. Nayongera okumubuuza obanga ababbi be yali agoojjedde teyandibakutte singa be baali bazze. Wano yakangula ku ddoboozi n'addamu nti, ne bwe bandibadde 10 bonna nandibakutte era nandibalizze ku mpingu. Omanyi ze sizannyisa mumenyi w'amateeka naye ngo mwana wange va kongo tetembeka okugitambaala obw'omu mpozi ng'oyo yamagombe. Nali nyongera okumubuuza n'ankwata nabyo mavumbavumba nti nsooke ndeka amale okutunyumiza byonna ndyoka ate mubuuze. Yayongera nti enduulu gye yatakiza kateereeta ab'olubungu n'ab'ekibungu. Buli mudduukirize yajjanga n'ekiyaggukizaako engalo, ab'enkumbi, ab'ebiso, ab'amafumu, ab'embazzi, ab'amayinja, ab'ebititiriri n'ebirala. N'akataayi tekaasala lujja ng'ensolo baagikazizza dda era ng'oluli awo lukirako olwali ku njovu ekavumba. Olwasirisa ne mubuuza nti, taata, gwe ng'owagikubisa nno Nalubambula? Ko ye nti, wa mwana wange siikulimbire bwereere, nze n'okusembera saasembera nayo. Gwe ng'ogiyita yakuzannyisa? Ko nze, naye taata, embuzi yasobola etya okutugira ensolo eyo ku muti? Yasiriikiriramu ng'alinga alowooza, n'oluvannyuma n'agamba nti naye yali tabijjukira bulungi, nti wabula yalinga alaba nga bazingulula omuguwa okuva ku mbuzi era ng'edduse. Yagamba nti osanga embuzi yalyanga omuddo nga bwe yeetooloola omuti. Bwe kityo omuguwa olw'okuba olukoloddoli ne gwezingamu amakata omwasigala emyagaanya. Nti nno omwo engumo yasitama. Embuzi bwe yeekanga n'ewamatuka edduke, omuguwa kwe kwewuluttula ne guligga ensolo ku muti. N'amaliriza nti, ye mbadde embuzi yalina ya lubaale. Namubuuza ekitundu ky'ensolo ekyasibwa naye nga takyakijjukira, anti baalugera dda nti bulwedda. Ko nze, abadduukirize tebaakubuuza kye wali okola obwannamunigina ey'omu nsiko? Ko ye tebambuuza, naye ne bwe bandimbuuzizza nandibagambye nti mbadde neeyamba, naye ng'ebyokumbuuza ani abissaako omwoyo mu kiseera ekyo? Aba amaliriza ne wajjawo abagenyi. Yasituka agende era nga ntunuulidde n'aŋŋamba nti, ha, naye kasajja gw'olina ebibuuzo ebikakali ebisongovu ng'olukato. Bw'otoliba mbega ndowooza oli balooya. Bwe yaggweera mu nju n'abagenyi, naffe ne tuva ku kisiki ekyali wansi w'omuti omuwo ogwali ku mabbali g'oluggya we twatuulanga nga tunyumya. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tubeera nga tufundikidde essula yaffe ey'okubiri. Nzikiriza tujja kutandikira awo mu ssuula enaagoberera twongere okumanya ku Kasooba na butya bwe natuuka okuyingirira omulimu gw'obwambega. Akuume atakuumira mpeera.